Yeesaliddeko obulago mu nnyumba ya mwannyina ategerekese nga ewaswa Kalibala abadde aweza emyaka 55 ng'ono abadde azze wa mwannyina Justin Nautalo asobole okugenda mu ddwaliro afune obujjanjabi. Mwannyina annyonnyodde embeera yonna ebaddewo era nga bagezezaako okutaasa Kalibala kyokka n'abasinga amaanyi ne yeesalako obulago mu nnyumba. Kati omuwala abadde agenze mu nnyumba z'envunze kunaaba omwana kyabajja abadde n'akatuuka bwe nti era abadde n'esona kino kideesu n'aŋŋamba maama abakojja wuli akutta akambe kati nziruka mami aŋŋamba oyo mami jangu mutuyambe tujjukira tuliwo noono tutya mami katuuka ku tugere tugamba abasajja bajje batutaase oba bamugyeko akambe nga tannabakola ki bajja buli omu abavubuka abazze buli omu ng'atya okuyingirayo bagenza okulaba nga yeesaze omusali gwe omusayi gutuukaawo. Enjega eno ebadde ku kyalo Bulenga B mu disitulikiti ya Wakiso ye Nakakande Agnes nga yazze ne Kalibala okuva mu kyalo Busujju Mitiyana ategeeza nti omugenzi amaze ebbanga nga yeewera nga n'ekiraamo kye yakikozesa mu mwa. Abakulembeze bavumidde ekikolwa eky'okwettira mu nnyumba ya mwannyina nga yeekwasa okuba n'obulwadde kyokka abamu bakitadde ku bwavu obukodde ejjembe mu bantu ne baviirako okwekyawa. Omuntu bw'otegeera nti obuzibu bw'obulwadde owamalidde okufunirwa eddagala eriweweeza. Omuntu bw'oba si kyekisembayo abantu bangi nnyo bwe tulabya bwe yalwala ne yeekyawa alabye obulwadde buluma ne yeesaala. Mu ngeri emu entiisa ebuutikidde abantu b'okuleerwa ekireka mu kira enkuba etonnya ettuntu lya leero bw'etutta omuntu n'emusuula mu mwala gw'omutale Kakireka Farmers Market. Omugenzi kitegerekese nga Julius Mwanje ng'abadde ava mu kwabya lumbe era ng'abadde mutuuze w'ejjanda ekisangibwa e Namugongo. Yanza okubuuka wati muze yabuuke n'aseera nakolaki n'agwa mu mazzi. Bw'amanyikadde ne puresa nnyingi nnyo nga badde nga agamukubye engwala n'agira bugizi bw'ati n'agera bugenzi nagwo bw'ati. Okusinza ku muwala we Flavia Muwonge obuzibu buvudde ku ddereeva wa takisi abatadde mu kifo ekikyamu kitaawe n'alemererwa okubuuka omwala. Biramu wano lwampaka kyokka nga bazikyeko enkumi nnyanya ne tuvaamu kati abadde tusala amazzi wetu n'agwa mu mwala. Poliisi okuva ekireka ng'ekulembeddwamu agikulira Nicholas Muyonjo eggyeewo omulamu ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. ABDU Muwonge ne Marvin Museye bakusekedde gulo ino ku Bukedde TV.